genda maaso omukulu gwe bayita Ziza Bafana kutegeezezza mu weekend yabadde alina ekivulu kye omwaka guno abadde n'ebivulu nno bibiri. Ziza Bafana yayina kanive yasooka, kanive gye yayina yali wali ekajensi ku Uganda Craze. Ekivulu ekyo kyatambula, ndowooza tekyatambula bulungi, kiyinza okuba tekyatambula bulungi. Kati bwe yakubye oluyimba oluteeka online mbazi ya Tony ne Suna Ben n'agamba oluyimba luno amaanyi gakyaliwo era bayinza oddudigidamu ne balutwala mu weekend ne basobola okuba tebalukubyemu concert. Era Ziza Bafana ogeza okuba ate ng'akomawo mu bantu, oluyimba lumukoledde lusobodde okuba te lumukomezzaawo mu bantu. Ziza Bafana oluyimba oluteeka online era akyalutambulira. Kati mu weekend mwennyini ku lunaku olwa concert omukulu Ziza Bafana yaddinganye ne manager we gwe bayita manager Roja. Abajjukira ebigambo ebyaliwo, manager Roja yaloga Bafana atayinza kudda ngulu byonna. Oba ogamba nti temuyinza kuddamu kuddingana na muntu, bagamba ensozi zokka. Okitegedde, buli kigambo kyonna bakyogera manager Roja nga bawukanye ne Ziza Bafana. Bwe wawulira Ziza Bafana ng'alina amaanyi ag'enjawulo, yali amusetinze yali manager Roja nga mumanagi nga kadde kana amaanyi ga Spice galiko, oba oli awo gaali badde ga Roja, naye Bafana ndowooza embeera y'amalala n'amaanyi g'ekivubuka okulowooza nti osobola okikuba, n'ogamba osobola okikuba, ndowooza gamulimba n'agoba manager Roja ne bafuna obutakkaanya. Awo nno embeera nesobola okuba ate nga Bafana yakkirira mpola mpola. Manager Roja n'agamba nti ekirooto kyange kya ndongo, n'akwatagana ne Spice Diana bwe yaviira yonna n'agiyiriba endongo paka akadde kano. Be bamu ku bakyala abayiribya endongo mu ggwanga Uganda. Spice Diana bw'oba omutadde wali Spice Shiba Winnie Nwaje era mbatano tabula mu Spice. Naye Ziza Bafana agezaako kuba ate ng'akikomyawo naye nga byonna bwe biri byakuzza mukwano era amazaalibwa gabadde ku lunaku olwo lwennyini lwe yategese ekivulu ekyabadde side ze Kasenyi ku mwalo. Kati omukulu manager Roja yasobodde okuba ate yamuleetedde keeki ne gita. Ziza Bafana ebintu byasinga okunyumirwa, ayagala nnyo gita, akuba nnyo endongoze. Kati birthday yatandise bweti nga baddingana manager Roja, nkugambye ebigambo byali bingi. Ziza Bafana ensi eno bagamba nti ensozi tezisinkana, gwe Saalongo Muyunga oba ogamba tokwatagana naani, ebyo bibyo. Naye nga olaba Roja ne Bafana baddamu, wulira nenga manager Roja sebo yono manager wange wadde namuwamuuko abantu naye bwe budde bibe ne bikatandise okukola sebo neyanzanyi ono bwe twafaindiga ekintu kyalaga kati tufe tumanyi ogitegedde. Awo nno ng'amuleetera keeki n'amuleetera ne gita. Ziza Bafana anyumya ku manager Roja nti omukwano gwali gw'amaanyi, wabula nti amala g'ensi eno n'embeera. Omukwano gwa ddala ono muganda wange ddala era simanyi mwana era ensi mulina okitegeera nti byonna byemulaba obyonna bwe tubeeramu obwo bwe mulaba tebuliiyo. Ono mukwano omutuufu era ddala sebo neyanzanye era amazaalibwa gange ate kino kisukkiridde tulamubadda ndi ku birabo kati ndi mugalabo. Okitegedde, Ziza Bafana ne manager Roja agamba nti omusajja ono yali wanjawulo nnyo. Takumye kunaŋŋamba oliwa njagala nkusange wali kirya ate tusooke tuzanye guno bannanga mpadde endongo agimpadde nayanzanye sebo kolera ku eno y'amasannyalaze okugiwulira olina kusooka kugiteeka mu masannyalaze n'efulumya sound eno gye bayita solo gita. Nkoba zange mukaga kati ogenda giwulira endongo wewuluguma ate owuliraga nga taliimu solo gita onoogamba tebagikuwa wagiteekawa. Okitegedde ensonga nga bwe ziri. Ziza Bafana atuuse ne ku mavi n'asobola okuba ate nga amwetonda ebigambo byonna ebyaliwo nga baawukanye. Agambye nti gaali malala ga kivubuka byonna. Kyenjagala obbagamba bino byonna nkimanyi tebiri kuffeffeka ebisinga byemutera okuwulira mu bantu ababadde nga ddala bakwatagana. Bino bimanyi bibira nemba omukwano omukyala n'omwami ne biyingiramuko abantu b'ebbali ne bireetera okukyankalana maka gammwe, naye nga byonna bye muwulidde Lucy Bafana Lucy Kasukira Kyali wange omulyo Roja
olusinga olwonna tuli mu mbeera nyeera eyagala okukola kino naye nga mu byonna sebo bwawa eddoboozi noga nti Bafana wano wampisamu eddoboozi nesigira bulungi ononsonyiwa kubeera okimanyize bwento si bwendi era omumanyi kitegedde gunsinza aliwa bitono manager Roger yebaziza Ziza Bafana yamuyigiriza omulimu guno agamba bw'ati manyi lwaki nasazewo neŋŋamba nti ku lunaku lwa birthday nogenda Bafana nzize Bafana lwaki ndiokubeera nga ndi mu ndongo because of Bafana kubanga singa teyali Bafana osanga sandibadde mu ndongo kubanga ye musajja nze nsiima nnyo omuntu kyeyali yankoleddeko before kubanga yeyandaga buli kimu nandaga abantu bonna benkolaganye nabo bonna abantu abali mu ndongo yagenda nga nanyanjira ono ndi mulodi ono DJ Shiru nga buli omu agenda mu nyanjira kati ate nze ne mbakolako emikwano kati nti nzoko ebibi sibyaniriza nnyinginiza nnyo ebirungi kubanga era nsiima muganda wange webale kundubisinga mu ndongo kitegedde ne basudde yajogera ne Kasozi n'agamba nti empala neeyamba bannaffe naye omukulu Ziza Bafana agamba nti okutandika ne Roger batandika batya manager Roger ali agaba mbaata Ziza Bafana ng'agenza okwewola embaata biba bitya naye nga story era eri mu kuba nti ono omukulu yali musajja ng'alina balina ekitongole ekiwola ssente neŋŋendayo okwewola ssente namusanga alina baawuza agenze babandi naye ono omuvubuka omuto ssente azijja wazawola kubanga ate by that time ate yali muto wakitegeera so netujja netwesanga ekifo kyali jakaranda awo netukwatagana nga nina omwesibako gendeye mukono netutambulako awo okutuusa lwengamba olaba wetukwataganye olina kusuula ku kyalo eri gyensula netugendera ennyumba yagyenfunireeyo ku kyalo netukwatagana ono ye musajja bwe twakolagana so okugamba nti owange eno poloti tugigule okitegera nga gwe n'ekirowoozo obadde tokikola tokirina gwe okyayagala kuteeka mu ndongo yeyatandika okunyingizamu ebintu by'okumanya bizinesi bwe kitegedde Ziza Bafana bannamawulire bamubuuza ku nsonga zino bagamba nti manager Roger yakuloga agamba bw'ati era osobola okugenda mu bondi babimotoka nga ziyawo n'olema okugjamu eyiyo ne ffenna tunatonda nga ffenna tusobola ebintu ebyo okuba nga tubirinda naye kiba kukukkiriza ku endabayo era yekuleta bidi n'ogamba katukole ennyonyi era abasajja bazikola zitambula mu bbanga teryali ddogosire eryazikola kwali kukkiriza so kati mu mbeera eno ey'omuzigo omulaba tulayinza okubeera nga agamba omuzigo gwa Bafana tegutuukako banya baki bidi abantu b'obeera nabo okitegeera okukkiriza kubabeera nako kubateeka ku kintu kati nze Roger be bantu omu ku bantu abasinga okumbirivingiramu bwatyo okitegeera n'atonyesa n'eziga nga alabye waliwo akwogerako waliwo omuntu okitegeera akutunuzaamu omuddumu okitegedde manager Roger ne Ziza Bafana n'amaziga gabayiseemu nga baddinganye olw'ensonga nti ebyafaayo byabwe tebyali byangu Ziza Bafana agamba byamisinga ku Roger bingi nnyo just missing a bidi ya Roger nti wetutula netwogera ekintu nga tugenda kikola ne bwe tuba tukyogedde ne tugamba nti nno kikomyawo akyongerako plus nga bw'onoogamba nti olaba pulani ntugikoze nga tujagalamu abantu babiri naye nze nje bwe ngiteekamu owokuna oba owokusatu egenda kuba yakabiri kyobulaba era abikola kuba Roger asobola okukwata oluyimba lw'owulira nga obulya gwe terugize naye n'alukwagaza oyo omuntu aba w'amaanyi mweno bizinesi era ffe bantu betusinga kitegedde ye Ziza Bafana agambye nti budde bonna omukwano gwe ne Spice Dance ne Roger bino bya ddala akwate kubadde mu kamera yo fe abalira ku swaani emu nze atula wali ne muto wange Spice ono yatabula kyayinze muganda wange omusajja aleeta event njeeta kugikosa aleeta ebyuma bya backline biki yuna nzigiddeko